to destroy, destroy, and destroy. We say no to destruction. We say no to fear. We say no to violence. We say no to violence. We say yes to hope. We say yes to securing the future of the people of this country. NRM. You could not have come at a better time, Your Excellency. In actually, we say, "Lake work caught me la tiene." It means the royal, the chief, the respected, moves with rain to cool his feet. Ampuliriza mawulire gannaku, mawulire si malungi, mawulire gagenda maaso nakubanga ate twafiiriddwa ng'eggwanga, twafiiriddwa omukubiriza olukiiko lw'eggwanga Jacob Olukolis Oulanyah. Jacob Olukoli Oulanyah. Ampuliriza mugenzi kayimba ka Jim Reeves akali emabega w'emizindaalo egyo. This world is not my home. Indeed, this world is not my home. Ampuliriza tuli ku Chimbawa updates. Yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Chimbawa. Era nga olunaku olwo tugenda kutunulira obulamu bwa Jacob Olukoli Oulanyah. Tugenda kutunulira obulamu bwa Salongo Oulanyah. Abamu bali temukimanyi nti ono Salongo mulamba. Kakati bigenda kubeera mu alipoota yaffe olutagajjo. Alipoota ekuŋŋanyiziddwa abakungu ab'enjawulo. Era n'ensalawo ngikutuuseko wano ku mukutu gwaffe guno gwa YouTube. Ojja genda maaso n'okuba ng'osubscribinga. Ojja genda maaso n'okuba ng'olikinga. Ojja kusharinga. Ojja kuba kugotegeeza ebikwatagana n'ensonga zino. Chimbawa updates. Chimbawa updates. Nange muzzukulu wa Kisolo Martin Chimbawa kulaba nange bonna abali emabega w'omukutu guno, abali emabega w'enteekateeka zino ezigenda mu maaso. Nze nkulembedde mbannange okugenda maaso okubanga mbatuusa ka alipoota eno olutagajjo. Tukyali mu nsonga era za namuziga kakati tugenda kubanga tutunuulira. Tugenda kutunula Jacob Olukolis Oulanyah. Ampuliriza Jacob Oulanyah omugenzi kaakano ebyafa byongedde okutulaga nti yayingira mu nsi eno ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu. Ampuliriza omwaka gwa 1965 era olunaku olw'enkya ku lwokusatu, olunaku olw'okusatu ampuliriza zigenda ku ennaku z'omwezi 23 Jacob Oulanyah abadde agenda kuweza emyaka 57. Ono afudde ng'esigaddeyo ennaku 3 zokka atuuke ku mazaalibwa ge ag'omwaka 57. Abadde mukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu era nga mu lukiiko ono lw'eggwanga olukulu alukulunguddemu ennaku nga sipiika wa paalamenti oba omukubiriza akulunguddemu ennaku 300. Kitegeeza nti n'omwaka omujjuvu taguwezezza. Ye Jacob Oulanyah. Ampuliriza tugenda kubinyumyamyamu olwaleero era nkutegeeza enteekateeka zonna nga bwe ziyimiridde ez'okulonda sipiika omulala, enteekateeka zonna nga bwe ziyimiridde ez'okulonda sipiika omulala, kubanga ntegeezeddwako nti okusinza ku ssemateeka w'eggwanga paalamenti eteekeddwa okuba ng'erina omukubiriza era nga batandise n'okuyisa ekiwandiiko olw'ekiwandiiko ky'endabye okuva mu kibiina ekya National Resistance Movement nga kirangirira bonna abaagala okuteekayo empapula zaabwe okudda mu kifo kya Jacob Oulanyah. Naye ampuliriza kasooka tugende tulabe obulamu bwa Jacob Oulanyah ono omusajja eyavudde mu bulamu obw'ensi mpuliriza. Jacob Olukolis Oulanyah nkutegeeza nti yazaalibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 1965 era nga wafidde nga alina emyaka 56 ng'abadde abuze ennaku 3 zokka agende mu maaso n'okuba ng'atuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi ogwa 57.
ono yabeera omumyuka w'omukuluza w'ekikolo gwanga olukulu oba deputy speaker okuva ngenda kusomezi mu mwezi ogwokutaano mpuliriza omwaka gwa 2011 omwaka gwa 2011 mpaka omwaka gwa 2021 era nga ono yali akolera wansi wa Litwala Kadaaga Rebecca Litwala Kadaaga ye yali omukubiriza era nga ye Jacob Oulanyah yali akolera amabega we ng'omumyuka w'omukubiriza w'ekikolo eggwanga. Jacob Oulanyah wafiiridde abadde mbaka paalamenti era ng'akiikirira ekitundu kye bayita ekya Omoro County ekisenga mu disitulikiti Omoro mu bitundu ebya Acholi oba oyinza ogiyita Acholi sub-region mu northern Uganda mu mambuka ga Uganda. Ono yazaalibwa mu bitundu eby'eggulu eyampuliriza yazaalibwa mu disitulikiti ey'eggulu era nga bwe nkugambye nti yazaalibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka 1965 era nga taata wa muzaala yali ayitibwa Nathan Lokoli ate nga ye maama bamitanga Kellen Atwon. Ampuliriza Jacob Oulanyah yagenda maaso okuba nga asoma era okusinza ku byafaayo byongedde okutulaga nti yasomera ku ssomero lya St. Joseph's College Laibi. Bwe yavaawo n'agenda neyegatta ku ssomero lya Dr. Obote College Baroboro. Bwe yava eyo n'alyoka ayigira ekibuga Kampala yegatta ku ssomero erya Kololo SS era ng'eno ekyali kimuleeseyo kwe kusoma O level akosa ne A level. Ampuliriza awo mu mwaka gwa 1988 nga wali amaliriza secondary senior eba senior y'omukaaga ku Kololo SS. Ampuliriza Jacob Oulanyah mu 1994 yegatta ku ttendekero ly'e Makerere University era ng'eno yali agenza okusoma ebyobulimi n'ebyobusobozi oba oyinza okiyita agriculturalist kw'ossa ne economist oba ne economy era nga omwaka gwa 1991 ampuliriza agenda maaso okuba nga atikkira mu Bachelor of Arts ku ttendekero ekkulu ery'e Makerere. Ampuliriza era omwaka ogwa 1991 ampuliriza nga Jacob Oulanyah amaze okumaliriza degree ye yasooka yasalawo n'agamba nti nga sinabagenda kwetaba ate mu nsonga ndala kansooke nzire mu nsome ye ate degree endala. Ampuliriza omwaka gwennyini ogwa 1991 Jacob Oulanyah yegatta ku ttendekero ly'amateeka erya Makerere era n'agenda maaso okuba nga asoma degree endala gye beta Bachelors of Law oba Bachelor of Law. Eno nga yagimaliriza mwaka gwa 1994 n'agenda maaso n'okuba nga ate akuuka mu by'amateeka era ng'amalirizwa okusoma amateeka mu 1994. Mpuliriza yasooka n'agenda ku ttendekero eddala oli bayita LDC Law Development Center n'asoma postgraduate diploma era ne bamuwa ne certificate emukkiriza ogenda maaso n'okuba nga ayimirira mu kkooti okuwoza emisango. Era mpuliriza byonna nga amaze okubimaliriza yafuuka omusomesa omulimu gwe gwasookedde yasooka kubeera musomesa ng'era emirimu gye gy'obusomesa yagenda maaso okuba nga agikolera mu ttendekero erya Law Development Center bamanyaawo e Makerere nga ku Sapporo oba kwagakani ng'oyambuka waggulu awo we wali ettendekero lino bwe batendekera bannamateeka ng'amaliriza degree eri waggulu ate ojja wano n'ogenda maaso n'okuba nga ofunayo ediploma ekukkiriza okuyingira mu kkooti okutandika okakkalabya emirimu egya kkooti. Ampuliriza emyaka olwo nga gitandise okutambula era yamaliriza okusoma okwo era bw'atyo n'atandikawo n'ettendekero eddala ye ne yeetandikirawo ekibiina ekigatta bannamateeka. Ampuliriza ng'amaze okuba nga akwasaganya egy'okusomesa ku Law Development Center Jacob Oulanyah yatandikawo law firm oba ekibiina nga mwagenda maaso n'okuba nga kampani ye ey'okuwolereza abantu gye bayitanga Oulanyah Honorio and Company Advocates mu mwaka ogw'2021. Ampuliriza
era ng'ebyo byonna bigenda maaso n'okubikola era yasalawo n'okutandika okwesoga mu nsonga ez'ebyobufuzi ebyobufuzi ebyannamaddala ebyobufuzi ebyaddala kubanga awo yatandika okulowooza ku kyogenda okwevuganya mu disitulikiti Omoro gye yali azaalibwa era mu biseera ebyo tewaaliwo nnyo bibiina mpolereza enkola yali nnyo teyali ya bibiina lwala bw'atyo n'agenda n'avuganya kyokka oluvannyuma tebyatambula bulungi naye ate oluvannyuma yafuna kaada eya UPC era omusajja ono tolaba kubanga yafudde ayambala yero tomulaba kubanga yafudde wa yero yaliko omusajja wa UPC era ng'ayambala bimyufu yaliko ku bana abambala essaati emyufu yaliko ku bana abasiba ettayi emyufu yaliko ku bana abayambalanga empale emyufu yaliko ku bana abasunsulanga ekiviiri abaakolanga ekiviiri ampuliza ab'ekibiina ekya Uganda People's Congress UPC era ampuliza nga amaze okufuna kaadi ya UPC Jacob Lokole Oulanyah ate yalondebwa okukulemberamu enteesaganya eza gavumenti wakati wa gavumenti ko n'abajeekera aba Lord Resistance Army era n'agenda maaso okubanga yeeziganyamu nabo kyokka okulonda okwa 2006 kwatuuka ono yeesimbawo ku kaadi eya UPC ampuliriza wabula akalulu ako ate yagenda maaso n'okubanga akagwa era ng'omusajja eyamuwangula bamuyitanga Simu yagenda maaso n'okubanga ate ampuliriza amuwangulira ku kaadi ye eya UPC ampuliriza akalulu ako nkamaze okubanga akagwa akankumi 26 era mu mwezi ogw'omusanvu ng'akalulu kamaze okubanga akagwa mpuliriza ekibiina ekya Uganda People's Congress yakyabulira oba yakiviira n'alangirira nga bwe yegasse ku kibiina ekya National Resistance Movement n'alangirira nga bwe yegasse ku kibiina ekya National Resistance Movement NRM era amangu ddala nga amaze okulangira nti yegasse ku kibiina ekya NRM mu mwaka gw'2008 ono yalondebwa okukulemberamu okunoonyereza eriko senteeseganya ezaali zikwatagana ku katale akaali ekewa Kiseka emigozo bano egyali mu katale ako era bamulonda akulemberemu enteekateeka okulaba abasuubuzi abali bakola mu katale kewa Kiseka bute bagenda maaso n'okubanga ate bafuna bulungi nga tebagenze maaso nakusika muguwa Jacob Oulanyah mwezi gwokusatu mwaka gwa 2011 ono yagenda maaso n'okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament era nga yavuganya ku tiketi ku mulundi guno eri ya NRM era nga yagenda maaso n'okubanga avuganya mu bitundu ebyo ebye Omoro era n'awangula mu Parliament ey'omwenda n'agyesoga bulungi ddala era bwe yamala okugiyingira mu Parliament ey'omwenda ne bateekawo enteekateeka z'okulonda amyuka omukubirizako n'omukubiriza wa Parliament ampuliriza Jacob Oulanyah n'avuganya era ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2011 Jacob Lokole Oulanyah yagenda maaso n'okubanga awangula ekisanja ekyokubeera omumyuka wa sipiika ampuliriza ekyasookera ddala mwezi ogwokubiri ogw'omwaka gwa 2016 akalulu akabonna mukajjukira bulungi nnyo akalulu kano nga katuuse era yaddamu neyeesimbawo era yaddamu n'alondebwa ne ku kyobwa sipiika mpuliriza ne ku kyokumyuka sipiika era ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2016 omukulu ono yagenda maaso neyeesimbawo mu kalulu akaali ak'okulondera ku bukonge bawuyite ballot era nga ensiitani y'amaanyi yali wakati we ye Jacob Oulanyah kw'ossa ne Muhammad Nsereko omubaka wa Kampala Central era akalulu kagenda okuggwa mpuliriza nga Jacob Oulanyah kawangule n'obululu 300 ate nga ye Muhammad Nsereko afunye obululu 115. Ekyo kyali kisanja kyampuliriza ekyokubiri ekyokubeera sipiika owa Parliament ekyokubeera omumyuka wa sipiika owa Parliament era nagenda maaso n'okubanga ate akiwangula
juzi wanampuliriza bwe twabali tumaliriza akalulu kano akakasemba yaka 2021 era yawangudde ekifo ky'omubaka palamenti we Omoro ampuliriza najja ne mu palamenti n'avuganya ku kifo ky'okubeera kakati sipiika olwo ng'akuze akooye ebyokubiri omumyuka wa sipiika ennaku z'omwezi njukira bulunyo zaali 24 mwezi ogwokutaano omwaka gwa 2021 Jacob Oulanyah agenda maaso okuba ng'avuganya mukama we gwe bayita Rebecca Tola Kadaga era ng'olwokano olwo ndujjukira bulunyo mwalimu n'omubaka wa munisipaali y'Ekira gwe bayitanga Ibrahim Ssemujju Nganda era akalwa mpuliriza kagenda okuggwa nga Jacob Oulanyah afunye obululu 310 ate nga ye Kadaga afunye obululu 197 ate nga Ibrahim Ssemujju Nganda afunye obululu 15 mpuliriza era ne balangira Jacob Oulanyah nga afuuse omukuluzi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu era ne balonda ne Anita Mongo omubaka ow'Ebukedde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu agende maaso n'okuba ng'atera amumyuka bambi babuwe musajja mukulu n'ate woofiisi agituddeemu mpaka ate bwagenze maaso n'okuba ng'ava mulamu obw'ensi eno. Nja kwongera okujjukizaako nti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka gw'2019 Jacob Oulanyah yagenda maaso n'okuba ng'asiimibwa era n'aweebwa ekitiibwa ekya Dokita n'aweebwa Honorary Doctorate of Divinity okuva mu University bayita Zoe Life Technology College okuva mu United States of America era mpuliriza ng'omukolo ogwo gwali wano ku Serena mu Kampala era nga ampuliriza Jacob Oulanyah n'alyoka afuna ebitiibwa bye ne byeyongirako era n'afuna ekirabo ekya Right Honorable Dr. Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah tabadde musajja mutene era musajja badde ayagala nnyo ebigambo ate ng'ebigambo bitabirumamu. Twamulabako juzi gy'oli abalamu wano mu nsonga z'omukulembeze w'eggwanga bwe yali ava okwekalakasa ku nsonga ez'enguzi eyali esukkuluma ennyo munda mu ggwanga era Jacob Oulanyah yali omu ku abo baasobola okutambula era n'agamba omukulembeze w'eggwanga kati nti ye muli wa nguzi n'omukulembeze w'eggwanga muli wa nguzi n'abantu abeetoolodde bali ba nguzi era n'abuuza nti wabaawo omuntu yenna atalyanga ku nguzi agende maaso n'okuwanika omukono. Ekyamazima tewali n'omu yawanika kubanga omukolo ogwali ku ssaawa ekkololo tewali n'omu yawanika nga bw'omulaba agenda maaso n'okuba ng'abuuza ebibuuzo ebyo. We are to ask that same question this morning in this important meeting. Let he who has not practiced corruption cast the first stone. We would be shocked how many stones would fly here. Mr. President, the pretense in this country, the showbiz in this country, everybody talks about corruption without identifying who the corrupt is. Mr. President, who is the corrupt? The corrupt is my wife. The corrupt is somebody's husband. The corrupt is somebody's sister. The corrupt is somebody's brother. The corrupt is somebody's father. The corrupt is somebody's mother. The corrupt are our grandparents. The corrupt are the society that we live in. Mr. President, we are all corrupt. And it is not going to be a fight against corruption. It's going to be our own change of attitude and stopping corruption. Jacob Oulanyah abadde n'obulamu obweyagaza mu ngeri gy'abadde akolamu emirimu gye era nga olumu abadde ng'asobola okutambula ng'emmotoka azireka oba ng'emmotoka zimugobera bugoberezi ye n'akwata digi y'ekika ekya BMW digi katwanga okusinza ku babalirizi abamanyi eby'entambula za digi waliwo antegeeza nti eyo digi gy'olaba eyo gyavulumula eyo eno ebalirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 6
ye Jacob Oulanyajh abadde ng'avuga. Ye Jacob Oulanyajh abadde ng'avuga. Era ng'ebiseera ebisinga emmotoka nga bw'oziraba zibadde nga zimugobera bugoberezi naye nga yayiseemu dda nga ye ali ku katwanga. Abadde musajja atabwekebera era ng'ekigambo kyo amaze okukyogera aba akyogedde. Era nga tumulaba nga amaze okulondebwa ku bwa sipiika, tumulaba nga agenda maaso n'okuba nga ate ayogerako eri abaka ba palamenti, era tumulaba nga agenda maaso n'okuba nga ate asiima kadaaga n'amwebaza byonna byasobodde okukola nga sipiika, ate era ng'omubaka wa palamenti ow'ekamuli byonna byasobodde okuba nga akola ensi ye Uganda, era n'amugamba nti naye amukkiriza agende maaso n'okuba nga akulemberamu ababaka ba palamenti. Era n'asaba abaka ba palamenti nti buli kimu ekibaddewo kiwedde, akalulu kawedde, akatugende maaso okuba nga tukolera abantu, tuve mu ntalotalo, tuve mu buli kimu, tutunulire ensi yaffe Uganda butale tuyinza okugitwala mu maaso. Nga bw'olaba Jacob Oulanyajh mwennyini agenda mu maaso n'okuba nga ate ebyo abinnyonnyola. I just wanted to thank Madam Rebecca Kadaga for her leadership, the leadership she provided in Parliament, the people she met countrywide and provided leadership on some urgent matters. Now you have elected a brand new Deputy Speaker. I can only pledge to work very respectfully with her. These offices are not private offices. These offices are public offices. We sit in them to facilitate things that matter to the people of this country, not do our own things. And I'm sure we'll agree on some methods of work which will enable us to achieve this. Honorable members, the process of selecting the Speaker and Deputy Speaker is over. It's all done. Like the President said, there were some issues that had gone beyond what should have been in a normal contest. I pledge not to hold a grudge with anybody, any member of Parliament. First of all, it's not my nature. I don't bear grudges. I will not victimize anybody for whatever has happened in the course of these discussions and processes of coming up with a speaker. I am not a vindictive person. It's not my nature. That will never happen. But if you feel that you have gone beyond, you went beyond the lines and you need us to have a discussion and apologize to each other, you're welcome. We can come to the office, we sit and have a discussion, we laugh, and then that is it. We start a new life and move on. And to those who I could have offended in one way or the other, I apologize publicly. And I ask for your forgiveness. I could have done it myself without knowing, or some of the people who are working with me could have done it in my name or on my behalf. I apologize for all those, and I ask for your forgiveness. I therefore ask you to approach the office of the Speaker and that of the Deputy Speaker. If there are issues you think we should talk more about, come and we talk. This country belongs to all of us. The people sent us here collectively to focus on two things: defending the national interest and perfecting service delivery systems to them. And as the President said, the main point for these 5 years is socio-economic transformation. We are part and parcel of this, and we should do our best to deserve the respect the people gave us to become members of Parliament. I want to thank you very much and congratulate the Honorable Anita Mong for accession to office of Deputy Speaker. I want to thank the Chief Justice for the day, and Mr. President, you have sat with us here. All the three arms of government are here. That is symbolic. So if you talk about independence of a particular institution, remember, the fundamental is that they should work together to help the people of this country. There may be functional independence, functional differences to make sure that
other agencies cross-check, other arms cross-check what the other arm is doing and hold them to account if their errors, should not make us lose sight of the nature of what we must do. In the book of Isaiah, chapter 33, verse 32, says, "For the Lord is your judge." You also know that around the first week of June will be the official opening of Parliament. And that would require a State of the Nation address, and we need some of the things to be done before that. Your Excellency, earlier, when we were just proceeding and you were already here, the Honorable Member for Dokholo District, the Honorable Cecilia Wal, had made a request that the former Speaker wanted to speak to the members of Parliament when the Chief Justice was still presiding. And when she said that, I decided to suspend some part of my speech to allow her to make a comment, in which case now I would have come and made the overall picture. But then we discovered that she had moved out, but the information we got later was that bwekutuuka ku kibiina kya mpuliriza bwekubadde nga gutuuse ku kibiina kya mpuliriza ekya NRM era abadde musajja empagirwa mu kibiina kino era nga n'akalulu kennyini abadde nga akasagula buteddiza era alabibwako ng'anoonyeza omukulembeze eggwanga mu bitundu eby'emambuka ga Uganda era alabibwako nga ne kala eza kibiina ekya NRM we butuuka nti ensonga za NRM abadde azambala ddala bulungi nnyo kala ze za kyenvu ebimu ku birega nti ekibiina kino akyagala ate ng'ebigambo abadde abyogera kaati nga musaza agula sowaani nti eno wange entwala yakulirako bantu bange. Kakati ampuliriza juzi jjula abalamu obulwadde bwatandika okumukwata era bamuddusako mu ddwaliro ekkulu e Mulago, naye abasawo ne bagamba nti okusinza ku mbeera nga bwetambula nga amaze ennaku 3 nga talya, ono mu mutwale agende ebweru eggwanga asobole okuba nga ajjanjabibwa. Ngeze maaso n'okuba nga anoonyereza ndaba entambula Jacob Langi yatambulamu na butabwe yagenda era wano kindaze nti yasemba okukubiriza olukiiko lw'eggwanga eya Uganda Parliament ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa 12 nga twolekera Christmas 2021 era awo teyaddamu kulabika katulo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2022 embeera n'egenda maaso n'okuba nga emutabukira abasabe bamala okikakasa nti nno asana kutwalibwa eri wa ggwanga ampuliriza baamutwala okuyita mu Iceland okumutuusa Seattle mu United States of America era nga bakozesa Airbus A330-8 ampuliriza ntegeezeddwako n'enteekateeka yonna eno akawumbi ka Uganda kalamba ne miliyoni nga 7 ze zasaasaana. Wabula byonna tebyasobose newankubadde nga abakungu bangi basobodde okwesitula era nga okusinza ku nnaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwe tulimu abakungu okuli President General w'ekibiina ekya DP Norbert Mao, Minisita Bulonza ku nsonga z'ebyobulamu munda mu ggwanga Jean Luther Cheng, omumyuka wa Speaker Parliament Among Anite Kosane Sabalamazi w'eggwanga Alfonso Owunyidolo bagenda maaso n'okuba nga ate bayolekera eggwanga erya United States of America mu Seattle ogenda maaso n'okulaba ku mbeera ya Jacob Oulanyah nga bwe yali efaanana obulwadde butengeje bwali bumugoyamu ampuliriza njogeddemu era ngenzi maaso n'okuba nga nnoonyereza ku nsonga za Jacob Oulanyah kindaze nti ono omusajja mukulu mukyala we yasooka yali yafa kyokka ono yali yazaala abaana 2 nga balongo ekyo nno kye kimufuula Ssaalongo era n'agenda maaso n'okuba nga awasa omukyala owokubiri gwe yawasa mu mbaga makeke
era mu mwaka ogw'2013 ono yawasa Winnie Okoti Ama naye munange tebyatambula bulungi okusinza ku bubaka Winnie bwampeereza ku mikutu gyange ategeezezza nti Jacob Oulanyah newankubadde nga yali awasiza embaga endala ate ebirowoozo bya mukyala w'omugenzi byamusigalamu era nti n'olumu n'engoye za mukyala we yazikwatanga n'azitunuulira ekintu ekyatabulatabula mukyala omupya gwe bayitanga mukyala Winnie Okoti Ama era mu mwaka gwa 2016 mwezi ogw'ekkumi ennaku ssome zaali 3 ne bagenda maaso n'okwawukana n'omukyala ekyo ko omukyala ku kiwandiiko kyafulumiza agambye nti okuva olwo n'okutuuka kaakano tafumbirwanga musajja mulala kubanga yategeeza nti Jacob Oulanyah ye musajja we newankubadde nga yali yeesuddemu akalogo jako okujjukiranga mukyala we omugenzi era ekintu tekitamuviiramu ddala. Kakati ono omukyala baali bamaze okuzaala abaana babiri ampuliriza ekyo kiteeka ku baana bamwendo abaana bana Jacob Oulanyah baleese ku nsi eno abaana bana babiri mu mukyala mu babiri mu mukyala omu era nga ne mu bana abo mulimu ababiri abaazali omulundi ogumu nga balongo ekintu ekiwa Jacob Oulanyah ekitiibwa ekya Ssaalongo. Okusinziira ku tteeka erya Constitution ya Uganda lyolese nti ebitundu kumpi 30 ku buli 100 biyambako nnyo ku musaala gwe biyambako nnyo enteekateeka y'okuziika sipiika era nga kimaze okundagaano nti Jacob Oulanyah y'omu ku babaka ba paalamenti oba abakulembeze abadde nga bafuna ensimbi empitirivu ng'ono abadde afuna miliyoni 40 buli mwezi nga oba ozigassegase omwaka abadde afuna miliyoni 408 kyokka enteekateeka eraze nti zino zijja kuyambako nnyo ne mu nteekateeka y'okumuwerekera oba okuziikibwa. Jacob Oulanyah omukulembeze eggwanga lya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'okubanga ate amubikira eri eggwanga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter oba ku kibanja kye ekya Twitter era ali ne ku Twitter kwasinzidde n'alagira bendera z'eggwanga zonna zibeere wansi w'emirongooti ng'akabonero akagenda maaso n'okumusaamu ekitiibwa sipiika ow'eggwanga erya Uganda amaze okubanga ava mu bulamu obwensi nampuliriza kale no bendera zigenda maaso okubanga ate era zeewubira wansi era nga amaze n'okubanga ntegeezebwa nti ono ajja kubanga abe bendera zibeera wansi mpaka kunakulirwa n'aziikibwa era okusinza ku nteekateeka zonna nga bwe ziri zimaze okundaga nti batandise okutuula bukubirire era ng'omukulembeze eggwanga amaze okubanga ayita akakiiko aka NRM giyite NRM Parliamentary Caucus ogenda maaso okubanga ate basalawo kuki ekyokukola ndala mu nsonga ez'okwerekera ate omugenzi Jacob Lukoli Oulanyah yafudde mu bulamu obwensi nampuliriza yafudde mu bulamu obwensi ku lunaku ampuliriza olwa Sunday. Jacob Oulanyah okusinziira ku nteekateeka zonna nga bwe ziri ampuliriza nga etteeka lya ssemateeka lyogera nti tebasobola genda maaso nakola birala byonna binanga paalamenti erina sipiika era bateekeddwa okusooka okulonda sipiika ebirala byonna bisobole okubanga ate bigenda mu maaso nga tebasobodde kufunamu kutaataaganyizibwa. Kakati ampuliriza ekiwandiiko kyenze mu kibiina ekya NRM kikino bagambye nti call for expression for interest for position of NRM flag bearer for speaker of the 11th parliament. Eranga hono mu kuchanjira bashaddeko nti in line with the rule 9 section 2 of the NRM parliamentary rules of procedure, the NRM Electoral Commission hereby calls for the expression of interest for the position of NRM flag bearer for speaker of the 11th parliament. Bonna bana NRM babayise eriyo yenna eyegwanyiza ekifo ekya speaker eyegwanyiza ekifo kino okuddamu okukiikirira oba okukubiriza olukiiko okudda mu kifo kya Oulanyah era bagambye ayina awulira nga akyetaaze twalayo empapula zo bagende maaso okubanga bazeetegereza era nga bagambye the NRM Electoral Commission shall conduct the election on Thursday 24th March.
Kulwokuna ekibiina kya NRM kigenda okusunsula oyo anaabeera alondobeddwamu ate ajja okuvuganya abalala abagenda okuva mu bibiina ebirala ebijja okugenda maaso okubanga ate bivuganya ku kifo kyekimu eky'omukubiriza ow'olukiiko olw'eggwanga era ataddeko omukono ku kiwandiiko kino mpuliriza si mulala ye Dr. Tanga Odoi ye ssentebe nno w'akakiiko akavunaanyiriza ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ekya NRM wali ekyaddondo yataddeko omukono ategeeza nti eri bonna abeetaaga okujja okuvuganya bagende maaso okubanga bateekamu okusaba kwabwe kale n'ensonga zigende maaso okubanga ate zitambula bulungi ekifo bakizzeewo kubanga ssemateeka yamaze dde okukirambika nti tewali mulimu gwonna guyinza kugenda mu maaso mpuliriza nga tebagenze maaso nakubanga ate balonda omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga omulala. Mpuliriza enteekateeka zonna nga bwengenze maaso okubanga ate nze tegereza bagambye nti wajja kubaawo okulondako n'okulayira kwa sipiika omujja era nga kuno kujja kubaawo ku Lwokubiri ng'enakusomezi 29 omwezi ogwokusatu mwaka gwe tulimu era nga ekyo kinaba kiwedde Jacob Olukole Oulanya'S ajja kuba atwalibwa mu paalamenti ng'enakusomezi 30 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 olw'okutaano ng'enakusomezi 1 omwezi ogwokubiri wajja kubaawo okusaba oba service ejja kubeera ku Cathedral Namirembe era nga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu yajja okugenda maaso okubanga akulemberamu ate okusaba kuno olwo nno omubiri gw'omugenzi guteekebwe mu nnyonyi gutwalibwe ku kyalo kye bayita La Lodge mu disitulikiti Moro gye gujja okuziikibwa ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2022 ku ssaawa 4 zennyini ampuliriza ez'okumakya. Enteekateeka nno bwezito nazo bwe ziri era nga eno bagambye yeringa oba tentative program oba enteekateeka eteekeddwawo egenda okubanga egobererwa omubiri gw'omugenzi bagambye nti gusuubira okutuuka mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwokusatu era nga gujja kutuuka ku ssaawa 8 Entebbe International Airport. Genda maaso okubanga weekomidde ku mukutu guno gwa Kimbo wa updates tugenda maaso okubanga tukutuusako ensonga nnyingi ezinaaba zikwatagana ku nsonga ya Jacob Oulanya'S. Jacob Oulanya'S alese bya bugagga ki biki byalese tebinaggwa mateeka ki galese tegatuukiridde byonna ngenda kuba mpuliriza mbikuleeta kubanga lewo nekisikugambye nti emabega kaawe yabeera ng'akyali amumyoka w'omukuluzi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu mu paalamenti eri asookera ddala ampuliriza yawoma omutwe mu kiteeso ekyajjawo ebisanja ku mukulembeze w'eggwanga yali Jacob Oulanya'S kubanga ebiseera ebyo era akulira akakiiko aka paalamenti ak'amateeka era ng'ekyo kyali mu kakiiko ka mpuliriza erekoma ku bisanja by'omukulembeze gwanga ne bagenda maaso okubanga ateera bijjawo ekyo nga Jacob Oulanya'S yagenda maaso okubanga ateera akireeta kale n'ebirala byonna ngenda bbanga ate mbikuleeta gusigala nga weekomidde ku mukutu guno gwa Kimbo wa updates genda maaso n'okusubscribinga genda maaso n'okulayikinga baako ne gotegeeza na bino bishyalingireko mukwano gwo naye asobole okubanga ategeera omugenzi Jacob Oulanya'S. Jacob Oulanya'S eggwanga ligenda kukosobwa naffe tujja kukosobwa nnyo nga bannamawulire ate kussa ne bannabyabufuzi ko ne abantu abakuva mu disitulikiti Omoro ekibiina ekya NRM famire yo bonna tubasaasidde era omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa.